NRM etuletedde emirembe buli wamu olabawo masomero. Bw'ogenda ku secondary schools mpitirivu, bw'ogenda ku primary ate awo kyasusse n'ate era nga ekyali committed okulaba nti buli somero lya buli parish buli muluka gubako at least a primary school, buli gombolola at least bane secondary school ngeri well equipped. Ate twafunye ne ssente okurehabilitatinga oba okuddaabiriza amasomero ago amakulu agasooka, twafunye ssente nabo tugenda kugaddaabulula, tugenda ganyiriza, tugenda kugongera obunene ne value. Ate era environment eri conducive for investment. Abalina ssente zaabwe nabo tubasabe nabo balina eddembe kati okuteeka mu education sector. Buli mwana wa Uganda twekeddwa okuba nga awezezza emyaka egigenda mu ssomero, tumuyamba agende mu ssomero at least amaleko ekibiina ekya senior eyokuna. Naye nga sikumalako bumazi, naye nga amalako ng'alina obukugu, ng'alina amagezi. NRM ekoze oba esinze kukola mu education emirimu. Nze bwe ntunulira buli luguudo lw'empitako amasomero twatandikira mu 1986 twali tulina abaana babanga 50,000 abagendanga mu university, bannayuganda 50,000 ababeeranga mu university. Today university esinza abaana abatono baliwanga mutwalo gumu. Chemistry ate nga byebitwala eggwanga mu maaso, so ebintu bingi ebikoleddwa n'olwekyo twagala kubaza gavumenti olwa enkyukakyuka ekoleddwa mu byenjigiriza, ate n'olw'omusingi ogwo kwe tugenda okusinziira okwongera okutwala ebyenjigiriza mu maaso. Poliisi ey'e Matugga mu munisipaali ey'e Nansana